ng'oggyeko General Moses Ali waliwo abalala bajjukira abaali bakola mu gavumenti ya musajja n'oyo gundi waali Toko abaddewo wano, Gadson Toko yaliwo wano, gundi yali mu gavumenti ya Amini, General Kasirye Gwanga yalimu, waliwo Haji Jumba Masagazi yalimu, abantu ba Abu Mayanja yaliwo, Brigadier Barnabas Kili yalimu, Henry Chemba yali minister, Professor Banage yaliko minister, Felix Onama yaliko minister, bamanyi baali mu bangi. Shinguntu nilite no sekere. Nsanyuse just kubanga ebintu obijjukira bulungi nnyo bwoti. Anti nze byange byenjogera. Era ntwala omukisa guno bigamba abantu omulundi omulala. Ebintu nalabako birabe sibanyumiza binyumize nti oba nina wembisoma. Gwe mwakalabira wano nakwogerera olaba nina akapapula kwensoma. Naye singa omuntu bamuwadde biwe singa ajja akapapula n'akebera. Nina liwagamanyo olabye nina wengasoma. Naye nga nabalaba abantu baaliwo. Era n'abalala bangi. Kuba ne Biden kuba nandibadde njogera mu ne bantu baali prominent betwali nabo nakati mu kibuga mwebali. Twali mu kibuga. Ekintu ekisembayo ku mugenzi Idi Amin. Fa batamulabako abawulira obuwulizi. Bayina emboozi ze banyumiza ze tuulidde ezituleetera okubeera nga tulowooza nti olwamulabangako bw'otyo oba olwalabanga omuntu ng'amutta yatta abantu okweyonoona bweyonoonye. Kakati anti simanya ani yakugamba. Maama wo? Taata wo? Mpaayo ku kitabo ekyo mwebiri nsomeko. Anti kati eno Chemba yali alina kukola ekyo kuba ate naye yali minisita mu gavumenti yaani nga ye tebaamutta. We yaddukira yali abeerawa. Teyali minisita. Baali tebasobola mutta. Lwaki bwe yadduka ng'abantu be tebaabatta. Bwoli yali atta bantu. Era kati kyebwandi kumanya ate yalimba. Kati bano abajja ne bamuwamba basanga mu Uganda temuli bantu nga yabatta yabamalamu. Nze nkozesa obwongo ng'oli anjoge aŋŋamba ebintu. Mugambi yabatta. Ekintu kyonna muntu asobola eno Chemba ekyamuddusa ye yakikugamba nti nadduka lwakino. Oba tokimanyi. Gambo musajja tamu trustinga nafuna information lwaki yalowooza nti ye kuba Uganda teyali mu minisita omu mwalimu baminisita bangi lwaki ye yekka yadduka ekyaddusa Chemba yalya ssente za gavumenti ng'amanyi nti ate oli yali tawena ng'olidde ssente ya gavumenti baamuwa ssente nga buli minisitule weefuna gundi ya bagiyita gye bagiwa buli emu okugenda okugula ebintu byayo. Ne bamuwa ssente ez'okugula eddagala ly'eggwanga lyonna zonna n'agenda nazo teyadda n'agenda mu exile. Kati ye n'asalawo abejjise gwe yazibbako abo be bantu. Ninge ebyo mbimanyi naye olw'okuba nti seri nnyo wa byabufuzi ebyo mba saagala bigendamu ninge ebyo Chemba nali mbimanyi kuba naliwo. Kati ekifaananyi kye babadde bakusibira kiri ekyokutta abantu. Teriyo gavumenti etta abantu. Ekyo nkikugamba olwaleero. Teri mukulembeze atta bantu mu nsi. Baba bafaayo. Gwe wammwe ku kijja mulinako abaafu gavumenti be yatta bameka? Sirinayo n'omu. Kati lwaki ogamba nti gavumenti zitta abantu? Nga ku kika temulinaako gwe mwali muziiseeko. Kitegeeza tezibatta. Naye tolina wammwe muntu yafa lukusense. Olukusense lutta abantu. Tolina yafa siriimu. Siriimu atta abantu. Tolina mwana yafa musujja. Kitegeeza omusujja gutta abantu. Gavumenti etaki? Kubanga abantu bo bayingira mu kinaabasisa nga bakiraba. Buli gavumenti ebeerawo waliwo abafa. Kakati gw'oyagala kaŋŋambe eno nga gavumenti kati eriko. Gw'oyagala okeere ku makyo bakusange n'emmundu olina w'oli okuba abantu amasasi yeekusekerera ekutunuulire. Nti bajja kugamba nti gavumenti yaffe etta abantu. Ye n'akutunuulira. Ye lwaki ogamba nti etta abantu mwe beeyitako okugenda ettebali mwe nga tebatta. Kitegeeza nti waliwo ensonga lwaki mukola ki kuba waliwo n'abagamba nti gavumenti bw'eba esibye omuntu esiba abo abaganya okukwata byegambye. Kitegeeza
kitegera kyenjogera bw'obeera oyagala okubeera ng'ennyumba lyerina endabirwamu omulalu gw'akasuka amayinja gwe toddamu gakasuka bw'ogakasuka ajja kwongera amalala gaasa endabirwamu zo bw'oba oyagala okimanyi nti gavumenti esobola okusiba abantu kuba amakomera gonna ga gavumenti n'emmundu ezisobola okukuba abantu ne bafa zaaki therefo kati gwe totampalinga na bintu ebyo binaakuleetera aidha kutwala mu kkomera eryo oba okutunuzaamu omudumu gw'emmundu bw'oneewaggula n'ofuuka kyewaggula gavumenti bakyewaggule baggisaayo mundu kebeere eno kebeere eyazaavaako zonna kubanga era ne President Museveni bwe yali nga agenze mu nsiko gavumenti eyaliko yajjayo emmundu egende emutambaale ng'eyagala omujjayo n'emulemwa bulemwa kati kyokola bw'oba obiyingiddemu omanya nti onaabiwangula naye ate nkugamba nti tosobola kuwangula muntu alina production oba okitegeera bwe mba njogera ekyo nti ogenzeeyo mu nsiko olina emmundu 5 oba 2 ng'onaale asobola okuleeta loole n'ayiwa abajaasi mu bungi bwe baagala bakufeefeta paka banaakola ki ye nga tebamufeefeta yali baali bantu bamulemwa bulemwa anti kye nakugambye nti yali tactical ate olina okufuukula ng'onoowanga ate yali mumalirivu ekirala n'afuna abantu be yakolagana nabo yabannyonnyola bulungi omanye ekiremesa gavumenti ezisinga obungi n'ekizisuula omukulembeze bw'alema okunnyonnyola abantu be batambula nabo kasita alemu atuuka kubanga takyalina nkolagana nabo baba bamumaze naye kati gwe tolaba nti bwe butyo olunaku nti abeetaaga n'abagiramu tugende tubeereko egindi twogeremu simposiamu zaabwe zibabeeramu n'agenda babeeramuyo ne bejjukanya ne bagamba naye ati kino kyali bwe kiti naye kati ekyaleeta kino kyali bwe kiti n'abannyonnyola kasita okatinga communication wakati wa head w'ekintu ne bw'okulembera embeera eyo nooneka naye bw'osigala ng'okola ki ng'okyalimu tekibuka ojja kirabira omuganda agamba nti nannyinimu bw'atagigenda mu kisibo embuzi zifa nnaganga kati ye kyakola walabye jjo tebwagise nabanga yaddidde amazaalibwa ge n'agatwala gye yalwanira okukugezaako kusemberera abantu bawuli nabo baleme kukukoowa naye ffe ate tulina system naffe ababeera bagamba nti kambeere n'abantu bange bano bw'ofunamuko n'ofuna akakadde gwerabira kuba MP bammwe abatakyayagala nakumulaba nga bw'oli wogenderayo taliiyo naye ojja kulaba nti abantu bagambye nti ffe president amala kujja wano oba oli awo nga ajja tiwayita ennaku 3 nti president yazze ayogere n'abakatale ka wano president yazze ayogere ne bageto ba wano president yagenza akole kino naye eyo yenkola entuufu ey'ensi erina okuba nga ekulaakulana bw'anaavaawo anti kati bw'aba alina enkola gy'abadde akola n'okiraba nti ebadde etwala mu maaso eggwanga naawe gy'okola bw'oba olaba nti ebadde egizza mabega nga gweintroducing eyiyo gwe gy'olowooza nti ye n'alitwala naye osooka ne weebuuza nti we libadde gwe ne weepimira kuba buli omu nti alina bw'alaba bw'olaba nga ebadde erituusiza walungi bwe bulaba ebadde eritadde wabi nga gwe osinziirawo okukola ky'olaba olonda ndi mulonzi nzisinza butalonda lwaki olonda anti it's my right okulonda right yange kati mu bufunzi amagezi gowa buli muntu yenna ayagala okuyingira ebyobufuzi oba ali mu byobufuzi tomugaana kola kyagala kukola naye alina okuba nga amanyi kiyinza okukivaamu mu byonna Ibra kankubuulire bw'oba nga oyagala okulya chapati toyinza kugamba nti oyagala ngano ekufuumuukire ng'ate ngano yeekola chapati kitegeeza nti bw'oba oyingira ebyobufuzi ojja kugumira okukuvuma kati nze engeri gye saagala bantu kunvuma kunderembula kukola ki nze saabiyingira mbitya nze saagala tiyagaasi kuŋŋenda mu maaso saagala kunkubirira ebyo miggo biki nze kye kyaŋŋaano biyingira abantu bangi baŋŋamba nga tinaye ng'oyogera bulungi lwaki okola oti lwaki togenda mu byabufuzi ne bagamba nti sibisobola ebyobufuzi nze nja kubeera awantu ntuuka okuba nti oli muddamu bubi nga ndaba ekituufu kye kino nga n'ekituufu nkimanya ate nga ngerageranyiza ku byenzize ndaba muddemu bwe nti ng'ate oli takyagala kati nze bwe mbyewala ne sibibeeramu mba nze nsinze
tulaba nti ekyo kyennyamiza so saate yonna okubanga omuntu ayagala ekintu nakityo kigendamu kubanga waliwo akikozesa obubi okitamya abalala anti kakati ekyo kifaanana ng'omupiira osobola okugaana okugenda mu mupiira oguzannya kubanga mulimu omusajja akuba endobo ajja kumenya amagulu gwe kyokola ng'omupiira ogwewala ng'obeera n'amagulu go mubaamu kaadi oba okimanyi gwolooza nti oli bamuwa kaadi okugulu okumenyese kuddamu osigala ogenda nga bakuwanika amagulu ate manya gye ttiimu y'omupiira yonna eba tekyakusasula nga tosamba kuba essente zeerina zisasula basambi gwe tosamba lwaki ekusasula kyova abasambi b'omupiira abafunayo enjala abasinga bwe bafunayo enjala yeba enkomerero yaabwe ne bagenda batyo nja kuwa ekyokulabirako ky'omuzannyi bamuyitanga Fimbo Mukasa Andrew yali asamba nnyo omupiira naye bwe yawungawungira n'atandika okukola ebyekigwagwa ne bamuta abadde tambula ng'alinga atambula bw'ati atyo abantu baavaayo buvi ne bagamba naye lwaki tuleka omuntu waffe okugenda bw'ati nga ab'omupiira bamutunuulira butunuuliza ekitongole ky'omupiira ne ttiimu yali asambira so nze nkugamba nti olwaleero gw'olowooza nti kati olaba nga Kampala Central ebadde ne ba MP bulijjo gw'olowooza onaaliko kati wa Kampala Central ye yasookako kitegeezi naye abalala obamanyi babavaako kuba tebakyasobola tebakyaliyo babivaamu n'olwekyo bw'obanga otya okuvumi wakola ekyamugjamu yali wa Kampala Central yali abaagala nnyo baamuvuma n'agamba kinvumisa kanve mu bintu bino bakuvuma ne mukyala wo ng'ali wali bakuvuma nga n'abantu bali wali n'agamba nti kanve mu bintu bino nze kati ogenda okunda bankwate bajojobye nkaabenga bwe ndaba bakaaba nga babakutte abadde kansinga olwo ndiba nkyagamba omwana wange nti tokola kino nja kukuba naye kojja nze ndowooza nti mu nkola ennungi twalibadde tufuba kulaba nga bw'olaba oleese ekyokulabirako ekyomupiira buli kaseera baleeta amateeka okwongera okutereeza omuzannyo ogwo ne wano bwe kirina okubeera tulina okwongera okubeera nga tutereeza baani abatereeza bannansi bannayuganda bannayuganda tebalina buyinza kutereeza tebabulina ani alina obuyinza buli mu paliamenti anti olina okumanya nti abantu kasita batuuka ogenda mu paliamenti abamu baba bannayuganda abalala tebaba bannayuganda nga bava bweru wa ggwanga nedda bonna bava mu Uganda naye nabali abali ku opposition babeera bateeseza Uganda n'abali eno mu kibiina ekiri mu buyinza bateeseza Uganda naye abali mu kibiina ekiri mu buyinza bagaana ebituufu bano bye boogera nga balaba bano bali bbule nga bano bagamba nti tukole kino bano bagamba nti tetukola kino ogenda okuwulira nti akabondo kaabwe kagenze ne katuulamu bwe bagenda okudda nti kyayise kakati ebyo okubyewala okunyiiga nze saagala kyekinkuumye nga nfaanana bwe nti okwewala okunyiiga n'okukaddiira mu bintu bye siikyuse neewala byewale nenyumyamu binyumye nga wano bwe tunyumya tewali ankase sijja kuyomba na muntu nti tunyumiza ku bino netwawukana kubanga byenda byembirabi nze saagala kukyusa mubiri gwange gufuula gwa nfudu oba gufuula gwa kikere bwefunyefunye nyinyibale mu maaso nkole kinga olwokubanga ebintu ebiriwo ng'ate sigenda bikyusa kyenva neeberera mirembe gyange nembeera mu katemba wange gwenzanya nembeera mu gundi zange mu sikitisi zange nekiggwa olabika ofaanana nga pulezidenti mwennyini pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni baamubuuza nga bakyali mu nsiko nti naye bw'ovaawo ani anaakuddira mbigere n'agamba abanaabeerawo banaafuna omuntu ananzirira mbigere n'agenda mu maaso kati ndowooza naye bw'oli ogamba nze kasita wendi sinagafa bwe naaba nvuddewo abaliddawo be balimanya sigamba abali be balimanya nze oli bw'abanga ayagala by'okola abigoberera gwe oli mugoberezi wa Kristo simanyi ogoberera Muhammad waali yakukuba miggo okumugoberera basi kuba bye yali akola bye wali okola ki nange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugoberera kubanga ndi mu buufu bwe olw'okuba nti bye yali akola nali mbyagala era bwe byambuulirwa nabigoberera kati abaagala enkola gyakolamu omukulembeze w'eggwanga ne bwali baavudde mu nsi baligitambuza ne bagitwala mu maaso abatajagala balitandikawo eyaabwe bwe baliraba nti yeyinza okubatwala mu maaso nze nange byenjogera ababiwulira ababyagala bamu banzivuula buvoozi nti ayogera kyebyo byali byadda yes byali byadda naye
naawe leero tolina kyotaddewo nze nkurifalingira ku kibidda kyova olaba temuli era waliwo Jesus gwe muyinza okugamba ndi waleero oba Muhammad nti waleero bonna badda nga mukyabagoberera ne Katonda wadda nga mukyamugoberera kitegeeza nti ebyedda tebijja kuggwaawo nzaani bayagala okugoberera byenjogera oba okubiwulira oba obissa mu nkola ali bigoberera kati nze nina eng'ebyo byennyumiza abantu nandibadde njagala nnyo singa nfuna obusobozi obubiwandiika naye si bulina naye nenfuna obusobozi obubiwandiika nenfunayo omuntu asobola okungamba nti nze nja kusasulira obiwandiike bikubibwe obitereke oba nkugulire kompyuta obiteekeko mba ready okubikubakolera n'abatabadde tabirina noba ng'obeera bubezi ku ssimu yo oba ku kompyuta yo n'obijjayo n'obisomamu esebo olina ky'okyambuuza kakati njala tugguse ensonga z'abakulembeze bano abazze ati bano bagenda mu nsiko okulwana olutalo olwo wali okyali mu kibuga wano nali mu kibuga lwali lubakosa baani mwabali mu kibuga wano ate lwali mu kibuga terwali mu kibuga lwali mu byalo ffe nga terutukoseera ekibuga kyasigala kigenda mu maaso naye emyaka gyonna gye lwamala buba bwe buti nga ekibuga kyakaze dda abamu bavuddemu dda nga mubeeramu okukyankalana bwekuti okwa buli ki ng'ate bumanyi bwewabaawo okukyankalana kwonna nga kwekuusa ku by'obukulembeze ekiddirira mundu kubeera nga buli wootunula weeziri kati omugezi ng'ovaayo buvi n'ogenda n'oyingira enju neweggalira n'obeera eyo kuba okulonda kwaliwo nalonda twalondera awo awali paaka empya by then nze we nalondera kuba waliwo polling station eyali awo kakati mu kuwamba era wali okyali mu kibuga okuwamba ki nga bawamba gavumenti ya Tito ate lwaki tosoose kuwamba y'Obote kubanga basooka kuwamba y'Obote Tito ng'awamba Obote era nali mu kibuga nalwo embeera nayo yali yabunkenke ate oyinza okuwamba gavumenti nga embeera si yabunkenke era yali yabunkenke abasajja bajja abajaasa 50,000 wabajaasa 50,000 wali obalabyeko kakati ddira baasi nga zitwala abantu 10 okole baasi 5 nga zonna zijjudde abajaasi balina emmundu bambadde emiddo ku mutwe bakutta emmundu eya buli ngeri nazino emmundu endala zibagoberera ne basimba mu buli junction ya Nankani y'ekibuga abalimu kyekiddirira wagenda okuyita endakiika nga 10 ng'emmundu ez'amaanyi zisindogoma zitokoda bakubbe mu bbanga bazikubawa nga naawe abadde alinawo okuumufubutuka misinde ne bagiwamba nevaako mkaseera ka Tito embeera yali yabunkenke kubanga olwo abajaasi batandise okulaba nti ndowooza baali obudde bwabwe buweddeyo abaali mu gye eryayitibwanga Uganda National Liberation Army UNLA kuba Tito yali alikulira era yali president naye nalikaawo biseera byo nali mbeera wa Tito yennyini wa president ewakawe ojja otya okubeerayo ate mukwano gwa muganda wange mwana wa maama wange mutoyi yali chief bodyguard we kati nga mbeera naye kati nga wenna kasero nga wenva seno naye ali ku Lumumba ku Lumumba vene nga ojenva nga wembeera emirundi ekisinga omunyi nga mbeerayo ku Lumumba side wa awo ku Lumumba bw'oba otambudde ng'oyise ku St. Anthony ojimanyi St. Anthony restaurant nojitako n'ogenda mu maaso yali abeera around there naye gyobeera ng'ennaku ezimu mbeera eri ennaku ezimu mbeera awo abaaliwo mu biseera ebyo mu kibuga muvubuka yavuganga jipu nga yeesimbye bw'ati yavuganga jipu yamukulemberanga Uma Lusempa naye bwe bawamba n'agenda nakati tadda nga alina ebikolobero bye yaleka akoze ebitaasanyusa bannansi weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. naye bwe bawamba n'agenda nakati tadda nga alina ebikolobero bye yaleka akoze ebitaasanyusa bannansi
yafiira Mombasa kuba nagendayo nga avudde wano nengenda nemusangako bayitayo Likoni. Likoni otuuka e Mombasa ate n'olinnya feri nekutwala ate kazinga akali awo yeri Likoni gye yali eyo nga gyabeera nga gye namusanga naye oluvannyuma yafa ne bamuziikayo. Oyo nti ye yatta abaana b'omugenzi Kasule ow'Ewandegeya. Oyo umala owulirako nti Kasule batta abaana be 10 n'abameka na 5 abali munju. Kati oyo omu ku baafa yali mukyala w'oyo. Kati oyo yabatta era kuva olwo n'agenda era olwakiwulira nti yakikoze nange okugendayo nali ngenze munoonya waakiri bajje bamuwozese nga njagala kubuulira nabo bantu bweno nti namulabye waali naye nagenda okutuukayo nga ki Haji Kasule yali Haji ani gubattira abaana ow'Ewandegeya. waliwo story yaginyumizaako naye yali anji mu kukundaga ekintu ekyo Haji kiyagwako. Kakati kiyagwako oyo yakikola. Ate nze nali nnyo mukwana ate gwabwe gwa Haji Kasule era. Kubanga abaana be abamu nga twali tumanyiganye. Ekyo twali ffenna twali mu kibuga nga mumanyagana nti gundi wawali gundi bano wabundaga ono wa Sekeza ono wa Mwami Kaya ono wa Kayanja nga tumanyiganye abaddugavu abaali mu bizimbe byo mu kibuga twali tumanyiganye. Kuvola banze nabeera nnyo n'abo ba Mike Mukula Kapiteni Mike Mukula bonna twali nabo mu kibuga. Kiki wajja mu gavumenti ya Tito? Sirina kye najjamu kuba nali sirina kye njagala nze nagamba sibeera mu byabufuzi. Yoli yali muganda wange kyatwalanga wa muganda wange kumulaba kuba yali muganda wange mwana wa mmange muto. Kati ebya nkulembeze w'eggwanga tebinkwatako asina kye mwagala. Wamanya engeri gyajjamu okutuuka okubanga yayingira maje nga bwayingira naye ne bakussa mu kibinja ne bagamba ni balonza abanakuuma president n'afunirawo omukisa ogwo. Tito wamulabangako? Mulabanga nawe waka tubeerawo nga waali talina busi anti abantu babatya nga tobamanyi owulira bawulire ne bw'oba oli naye taba na buzibu. Kakati ababeerako ne president w'eggwanga ababeera naye bamulinako obuzibu era olaba oli ava eno nga omuntu wa bulijjo era kuba naye aba muntu wabula enankani ofiisi gy'alimu erina protocol nti tojja kumalaga mutuukirira ne bw'oba muganda we tojja kuva eno buvina otuuka wali oba n'omukwatako oba n'okola ki. Mateeka ge gabeerawo. Bw'olaba baganda b'Obama kuliko yatambulanga naye mu mmotoka emu so nga ate bamuzaala wano Kenya. Bw'olaba bwe yabeera ku bwa pulezidenti Obama yajjako e Kenya lwaki teyandize kulaba famire ye. Amateeka ag'ensi eyo galina bwe gaba gakufuga omukulembeze w'eggwanga era ebikolebwa byonna bitono nnyo ebikolebwa ebweru w'amateeka agafuga pulezidenti. Abaina kikolanga president yakikola singa nti kati nze Sematimba nze president mba sikikolanga Sematimba wabula ofiisi gy'olimu yebeekola ekyo beeyina okukola gw'omuntu oba mulungi tovola banti wano nagamba waliwo omuntu mu nagamba nti bukyandaba bakulembeze bagabi. Museveni agaba nnyo okusinga Amini. Anti Amini yaliringa takola ebyo nti gundi jangu nkuwadde emmotoka nkuwadde ssente leero naye teri yagenda wa presidenti Entebbe namusisinkana nadda nga alinga bwe yagenze kwe kugamba kogamba oli avaayo ogenda okulya bamuwadde 15 ne betubadde nga tulaba wano nga batambula balya buyinja nga nkoko avaayo n'obukadde 3 akutta avaayo n'ekiteetebwa kya bukadde 8 bwe batyo era bamwebaze nnyo abantu naye yamala okumanya abantu kye baagala kasita yakimala ne bonakola oti bajja mutunuuliranga butulize leero aleeteyo ekirala ekipya abatamutegeera tebamutegeera ate abamutegeera omuvaako buviira omuleka olina akola ebintu bye agabanga jjanzi oli agabanga jjanzi kati wuuyo yawadde gundi ne kati gundi kati Kenzo si advisor we kati era omusaala afuna ogwo bwa advisor ate mukyala wa Kenzo yani minister kati talimu kintu kyenyini mudampinze diple kakati eyo yembeera ebeerawo ate kyobulaba nti president ye yageziwala amanyi nti abavubuka be basinga obungi mu nsi kati basinze abaleeta abamwetooloola nabo bajja kuba balwana kulaba nti tebwabaawo amunyeenya
ubona ko yana yonkola naye ate abalala bo babeera awali ekintu ate abeegobako bwegobi abo bayaye ng'atandika begobako naye ye oli abakozesa ki kati gwe tolina w'omutandikira kati Tito avaako President Yoweri Museveni ajja. Linda katono. Oyina abaali abakulu mu magye bojjukira mu kaseera ako Tito we yabeererawo abaali abakulu b'abaduumizi abafaana bwe bati. Mwalimu Smith Opono Chak yali mu magye. Mwalimu Basilio Orala Okello yali mu magye. Mwalimu Toko yali mu magye. Balimu bangi waliwo omwami yalinga Makindi mu barakisi ya Makindi awo. Mama nyabo Mukwana. Nali mumanyi. Ogole nali mumanyi. Orek nali mumanyi. Nali manyi abawerako. Suulidde Muganda gwoyogera. Suulidde mu Muganda tebali mu Baganda. Babeerangamu kubanga sempa gwe nasookeddeko nga Muganda naawe n'okyewuunya. Mwalimu ne Kayanja. Ewa Kayanja gundi yalimu. Ewa Kayanja agro yalimu. Abaganda babeeramu naye bwe babeeramu tosobola bamanya nabo basirika kubanga sibe babeera ku ntikko. Naye nga babeeramu. Ate ebintu ebisinga bwe babeera ku level ya wansi be babeera basinga obungi. Gw'omanya mukulu omu naye nga ate abalala bangi nnyo gye bali abantu. Essebe. Soko ndo katono nnyo ojja kunsonyiwa. Waliwo abantu benjala okubuuzaako kuli Binaisa ne Muwanga. Wali mu kibuga wano. Nali mu kibuga. Bo bafaanana batya? Baali balungi. Buli omu anti nagambye nti buli muntu wajja mu ggwanga. Ajja ne poliisi ezize. Kati Binaisa baamuleeta ye bwe yatuuka ekiseera n'afuga ng'omukulembeze olwo biseera ebyo mwami gundi yali Minister wa Defense. Mwami Museveni. Yali Minister wa Defense. N'addira baminisita n'addira bagundi abamu n'agenda nga abakyusakyusa ng'olwo amaze okugamba kiri nti bannange entebe ewooma. Balaba nno nti ono alabika byaliko tabitegeera. Kati ne bakola kakkiri yali agambye gundi oyita ojokoma musindise mu ambasada mu Algeria. Simanyi ng'agenza akyusakyusa amagye nga bw'agaagala. Ne bamulabuukirira ne bamuggyako. Ne bateekako Muwanga n'asigala nga yatambuza eggwanga. N'alitambuliza nno ddala ebbanga. Nga yafuga paka mu 1980 mu Desemba we twalonda. N'alangirira n'agamba nti waba waayogera ebivudde mu kulonda byonna. Olwayogera ebyo oli n'agamba nti nze bamubba akalulu ŋŋenze mu nsiko. Nabo babeeranga n'ezikonvoyi ng'ez'aba pulezidenti bennyini. Olowooza nti pulezidenti ono yasoose okuba ne konvoyi. Ekigambo konvoyi kize ku luno. Byaliwo okuva edda abakulembeze babeera n'emmotoka ezibawerekera. Olowooza nti abaalimu omu yekka kuba bw'abaana agenda wantu okujja kubeera ku baminisita bagenda baani abali wansi abakozi ba gavumenti abasinga bamugoberera. Yo konvoyi ye n'ez'amagye ezimugobereza nga teriyo pulezidenti ayinza kuba nga talina bamuwerekera. Tekiriyo. Olaba bawerekera akulira commanding officer n'ate omukulembeze w'eggwanga ng'ate ye commander in chief. Alina okuba n'emmotoka ezimuwerekera. Ekyo kiri mu mateeka oba otya zirina okubeerako. Ese. Kakati President azze NRA ezze. NRA ejja yajjako gundi ajja Muwanga yabeera olutalo ne lutandika okutabuka olwo. Ne lutabuka. Bwe lutabuka agira atya bwe byagenda mu maaso tulonze. Bwe tulonda batuganya okwogera ebiva mu kulonda. Mwami gundi agamba Mwami Museveni agamba nti bwe mubba obululu ngenda mu nsiko. Ye muntu gwe nkyasoose okulaba aliko ekintu era n'akikola. Timumububba ndagawa. Nenjagala okumubuuza nti wavaawa kubanga era gye baava mu nsiko. N'agenda naye n'asucceeding. Ne balwana ne tubeera mu kibuga naffe abamu nga tubeeramu tuyite eno tuyite eri naye nga nekwolwo mwakumba. Ate ebyo tetwakumba. N'agenda n'alwana. Naffe ne tubeera gye tubadde buli omu ng'ali gy'ali. Mu Uganda mwalimu ekiseera nga mulimu ebintu ono ali eno ono ali eri ng'abantu buli omu afuga wawe.
nga waliwo wano wetuli wano Kayira yali afugawo Nsambya nga Kayira yafugawo okuva ku Leerwe wali Mmanga okudde eno paka Gaba nga Kayira yafugayo tutakome Kayira ng'era obuwagizi yabulina nnyo wano wetuli wano ng'era kuba emmotoka ya wano yetuwanga ebintu twakozesanga ebisinga balina kikombi ki pick up nga kitambuza emmere ekituletera biki ekitosoma abasirikale abagenda ku operation ekiro nga kiva wano nga gundi President Museveni nga alina afuge okuva e Kawanda awo kudde eri nga tewali mujaasi wa government asobola kusukkaawo awo bajeno party bali babeeraawo okudde eri nga wonna yajjako n'amalaawo emyezi nga 8 nga ali awo najja n'amalako enansa naawo bw'atyo kudde eri nga bonna nga n'abajaasi tebatuukayo nga bamanyi nti wali abayeekera nga tebagendayo ensi yetemyetemye mbweti olwo nga muli bakayira kati ffe tetwayingira maje anti twadda wano ekyali kiwedde musajja oli kufaako kati ate kyekiba kintwala mu buyeekera buba tebukyetaagisa nga mbivaako nga nkola byange nga nzira mu katemba wange. Lwaki abasajja bakayira tebaagala kuvaayo kwogera nti ddala mutuufu twali bakayira? Anti oba be bamanyi naye nze sitya kwogera. Kiki bakolanga bakayira? Naffe twalinga baalingani Museveni baali bakola ki? Naffe twali bayeekera nga bo. Era oluvannyuma okuwamba bwe kuggwa nga tebwakyali mugasa ate fe abategeera gwali gunsiba mu bintu ebyo kuba ekyali kintutte kulwana tujjeko omusajja avuddeko. Kati kiringa bw'oba ogenze ekyakututte kwasiza ambuleera kwabadde kuwona nkuba bwekya oba okyagikwata ambuleera ogizza buzza gyebadde n'okivaako nange bwe nakola ngamba ekyali kintutte ku byali bino ate tubimaliriza. Kiki kye mwakola? Twakola biki bye mwakolanga nga mulwanyisa omusajja? Ati bakola ki? Gwe tomanyi alwanyisa muntu kyakola. Anti buli omu alina wingi gy'abeeramu. Waliwo ababa ku political wingi, waliwo ababeera ku finance, waliwo ababeera mu kulwana mu field. Buli omu alina mukolo. Waliwo ababeera mu support nga oleeta buleesi byakulya. N'abo abali omwo nabo nga gye bali. Mu magye gennyini agalwana. Mu basirikale abalwana saali mu magye. Anti abantu tebaawula magye n'abasirikale. Enjawulo weeri. Kakati oli gwe wansindikidde okulaba w'amagye si musirikale. Kitegeeza abasirikale muntu gwe batadde abantu okukola ekintu nga bamuwadde ebiragiro. Kikuswaza? Tekinswaza. Anti kakati anti kyekyo nkikubudde ate gwolooza obijje mu katabo mbadde nga maze mbikugambye. Nkunyonya nti ekyo nenkita nenekolera mirimu gyange kubanze ebintu ebimu kati kiringa nze bwe nayo esookoze sowaani nzooza bwe ziba ziddugala naye si gwe mulimu gwange n'olwekyo bwe mmala okulaba eziddugala bwe ziggwawo nga ndekerawo okwoza kati ekyali kintuttemu mu buyeekera bwe kyaggwa nali sirina kyenkyakolayo kuba nze saali mujaasi. Anyway, mu nsonga ya serious bantu bagamba nti Dr. Andrew Kayira yalina obunafu muki mu nteekateeka ze yali alina nga bwe yateekateekawa nti yalimu okusobola okumwegattako mulwanyise omusajja gwe. Abantu bamufunanga bubi baba alina ennungi lwaki tebaavaayo ne bagikozesa. Osobola okugamba nti gundi ono naye akola bubi n'ogula Nisaani nti kale gwe gula ekika ky'oyagala. Tovumiriranga kya muntu nga gwe tolina ky'osobola kukola. Kati siyinza kuvumirira fakitole ekola tayiro eziri ekapeeka ng'ate nze sisobola kukola wadde bulooka zino ez'omusenyi. Oyo eri gy'oyamba n'egenda mu maaso. Kyova olaba nti tugamba abantu bagule ebintu ebyo ebikoleddwa ki bannaffe. Tuleme kuwagira nnyo by'abaana bagundi abava e China. Tugule ebyabano bannaffe. Abantu bamu kyebatalina. Kakati olaba ate abo bwe bagamba nti ate bagamba Kayira yalina obunafu. Yalina obunafu kuba gwe tewamweyungako kwongeramu maanyi. Singa wamwegattako n'omuwaaga amagezi g'oyagala otuwa yali ajja kukola ki? Kutuuka ate kyakubiri. Olaba wali wakalaba World Cup meka? Natandikira ku ya 2. Omuga mukole ntya? Musooke mukwate. Kakati oli bwagamba nti
Kayiira yalina obunafu ng'oyo ayogera yali amanyi obunafu bwe lwaki teyajja n'amwegattako ne bateeka wamu amaanyi gaabwe okukola ekintu kiri obunafu ne buvaawo problemu y'Abannayuganda singa olaba nti oli abadde alina essomero lyandibadde ddungi naye teririna bisulo gwe mwegatteko ozimba ekisulo gwe mugambe nti nze kati nsobodde kuleeta kisulo oli banagamba nti abaana balya bubi gwe leeta mmere balye bulungi essomero litereere litambule collective effort ekola ebintu bingi nnyo esebo kyova olaba nti awo gundi bwe yatuwangulira pulezidenti ali wano bwe yatuuka wano ye yalabanga ng'abantu baalina tebalina qualities zonna era bwe yatuuka wano yaddira buli kibiina ekirwanyi yakijjamu abantu n'abawa bwa minisita teyabagoba yabayita buyisi nti gundi jangu gundi semwogerere n'amuwa bwa minisita Kayiira n'amuwa bwa minisita Juma gundi n'amuwa ono General Moses Ali n'amuwa ebifo bonna n'agenda ng'abawa mu bifo ebyenjawulo n'aba UPC tebaliimu mu gavumenti abaana bo bote tebaliimu batabani ba Amini tekuliiko aliko kyokka ate be yajjako abaana ba gundi tebaliimu ba Titookero kati ekyo bayita collective effort ekintu kyomba mugenda okukola kiba kijja kutambula naye abalala kyabalema era ono kyova olaba nti buli lwalaba ekigira bwalaba abagira ng'agamba gundi jangu ojja kulaba abantu bangi wano bawa gundi bwala disoba oba bamuwaki eyali gundi walukwago Kawoya yali ani waliwo omukyala yalinga ali mu ofisi deputy mayor wa Kampala ye bashifura baani bonna bashifura Lukwago baani bonna gundi bwalaba nti ono alina kyasobola nga amutwala n'amuwa naawe kati ayinza okulaba n'akuzza mu kyattaamale ng'alaba oli munnamawulire mulungi mbisobola ebyo obisobola atolowooza nti bali babisomerawa enkola gy'obikolamu yokka yekusobozesa oba ebikulemesa kakati ku nsonga eyo yennyini abantu bangi bagamba mbu Abaganda tebawagira Kayiira munnaabwe kituufu baani abagamba abantu kuba emboozi zensinga okukola komenti ezibateekako abantu abasinga obungi bagamba Kayiira Abaganda banne tebaamuwagira Kayiira bakyabamuwagira kyenjala okubuuza anti bwe baba bagamba nti Abaganda tebaamuwagira bakyabamuwagira kyova olaba nti teyasucceedinga nedda obutasucceedinga tekitegeeza kakati mu kusooka His Excellency Yoweri Museveni yesimbawo okwo yawangula kati tebaamuwagira newaabwe nno ne gyasibuka nakyo tebaamuwa wadde akalulu naye yali teyafuna budde bumala kubayitamu bannyonnyola ki bwe yaddamu n'abannyonnyola tebamuwagira bwe kibeera bwe kityo abantu babuulire kyogenda okukola obakakase nti kijja kuba bwe kiti bwe yamala bakakasa ne bakitegeera walaba balina kye banyega bakkiriza era n'abatali ba kitundu kye bamuwa obululu kati bali ababogera bannyininyini bo babaawa simanyi kati tomanyina babona boogera ate nojja nombuuza ebyo kati ku mutimbagano sisobola kudda okubuuza nti gwe oli waawe nadda waliwo ate kuba wandiise nti nzigana mawulire nze gundi bakomentinga kati nga bwe tukoze anti komenti bweba commenting eraga nti gundi yagikoze teri yesobola kuva mu bbanga si nkuba nti teriiko signature abantu bagamba nti baliyo abantu bonna abaalimu bonna baali Baganda bonna mu UFN kati Abaganda wali bagala bamuwagire kwenkanaki gye balwanira yonna bifo bya Abaganda tebalina gwe batawagidde tebamuwaayo nti ono tumukutte waliwo olunaku lwe bamuwaayo era abagenda bulijjo okungubaga abagenda ne bagisaba gye bamusabirira baggwanga ki kati ugamba nti tebamuwagira naye was unfortunate teyalina mukisa era ekyo nakikugambye nti walaba World Cup nongamba nti watandikira ku ya 2022 nali nkola mu mawulire nali munnamawulire nga ndi ku super nga World Cup yali Japan ani yagitwala Brazil yagitwala totawaana nnyo naye olowooza ga Bufalansa tegaalimu Bungereza tegaalimu ga Portugal gaani kitegeeza ekintu kyonna bwe wabayirawo okuvuganya kubeerako omuntu omu akiwangula n'olwekyo bwe bamba nga Kayiira teyasucceedinga Museveni yasucceedinga era olw'okubanga mwenna mwali mulina ggoolo emu gwe nga era bw'owulira abantu bagamba nti ffenna ggoolo ssente kakati ggoolo yali emu kujjawo nfugambi ne bagijjawo
gwabadde agirwanyisa omulala embi bwevaawo aidha osigala n'abaana abaliwo oba okugamba nti nze mpumudde kasita kibadde kintawaanya nkimaze nga nze bwe nakola ebisigadde byonna mbiraba mbitegeera bwebiri naye nze nkita nakuba nabita bw'ongamba nti wamala n'oyingira amawulire waliwo statement gye nasoma mu Daily Monitor nga bakwotinga President Museveni mu kaseera Dr. Andrew Kayira we bamutera okuva mu komera we yafunira bail ng'egamba nti President Museveni we yali akomentinga yagamba nti Kayira ayinza okulowooza amazeeko naye ffe bannansiko tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe statement oba conference eyo ogijjukira President yayogera after Kayira nga bamaze okumuta saagigenderera era njiwulira kati naye oli bw'aba akunnyonnyodde ate kubanga buli muntu alina bw'ategeera ebintu kati ye bw'aba akugambye nti alina bw'ategeera ebintu ate kubanga yali kuba kyolina okumanya nti omusajja oyo afumiitiriza mu bintu bye byakola tagwira kintu kati ayinza okubanga yali alina kyalaba ayinza okubanga yali alina kyalaba mwali bamativu ne report yayogera ku kufa kwa Kayira anti tefulumanga waliwo si bwe bakola yebweru ate abebweru be baali balina okukola ripooti gwolowooza nti bwogenda mu ddwaliro n'okola postmortem bw'omala okukola postmortem ate n'ogamba nti tulinde eva e Zambia mu ddwaliro mwokoledde postmortem mwogirinda oyinza okufuna kakati birth certificate n'ogifuna egindi e Namibia ng'ate omwana bamuzaalidde Mulago kati ebibuuza tebiriiyo naawe nze gyebiri kati ripooti nze mpa ku kopi yaayo nsomemu oba ogirina gyoyogerako ye bwona bwogifunye ogimpaako naye nze nkyalinda eno kuba tefulumanga nti kuba ebintu ebiri kankubuulire ne bw'onaagenda mu gundi mu Ministry of Internal Affairs eye Zambia ne bakukonera stamp mu gundi mu passport yo nti bakuwe passport Ministry ya Internal Affairs yawano ejja kugamba nti stamp yawano yeeno si yeeno we recognize this one and we honor this one yanziza kakati President Museveni olutalo alugenzeemu aluwangu mugambe lwagenda ngoko lwali erimwe nga terubakwatako nga lutukwatako kubanga lwali luli mu Uganda nenga lwasinga kosaba eri gye yali nga lukosa anti ekitundu we balwanidde era abaawo bakosebwa teriyo batakosebwa kuba ne bwe kati ne bwe tubeera wano olwaleero ne bazinirawo ebinyaanya wano era enkyoomuddo osanga guvuddewo kakati bwawamba najja nafuuka president oli mu kibuga ndi mu kibuga okyali mu dduuka era tolondi anti bye tulimu ne bakayiira nange ndi musirikali wa mujaasi ojjuuti okuvuuka omujaasi anti nfuna mukwano gwange yannyinnyonnyola nampitiramu nammatiza okugenda eri ng'eri wakaluubiriza wendituukirayo gye tugenda tuyitanga wala ng'ate wano twali tugenda wano bugenzi Kyaggwe emabegako walito yebufuzo abulira muzi obirimu ojjuuti okutuuka ku siri okubanga omuntu asobola okunyomera n'okintu anti kati olemeddwa okwawukana ebyobuyeekera n'ebyobufuzi byanjawulo gwe kyogamba abapolitician abali mu parliament babyabufuzi bayeekera kati nze biri nali sibyagala kuba biri teweerwanako nga bakukuba mukwano gwo yali ani yakutwala wakayi bamuyitanga Semakula beugamba abatali baganda tebamuwagira yali kapiteni Semakula kati tuvuddeyo eyo gavumenti eneze bayingidde ffe tubitadde kuba twali mbuyeekera ate nga bamaze okufoominga gavumenti befomingibwa wakolebwawo national army bwe bagiyita national army ffe tetwagenda ku registaringa kuba twali tetuli bamagye abaali baagala bagenda nibyesonyiwa kubanga naye si kyekyali ekigendererwa kyange ekigendererwa kyange kyali kuyamba nga bwe banagamba nteeka ettaffaali ku kintu kino nga tukikola nateekako lyamala kati nyala kuzaayo emabega oyingira otya mu katemba namuyingira nali nsoma mu primary ne muzannyanga kusipiikidde ne batugamba tuyiye emizannyo nali nina bataata bange taata wange yali azannya mu kibiina bakiyita Negro Angels bamalayika ffe twazannya omuzannyo gwe bayita Gampisi
kati ne mbalaba ngira omuzannyo ne bagenda bajja kutuzannyira kayunga ne tugulaba kakati bwe nagulaba nange nentandika okwagala okuzannya bye bazannya ne mwannyinaze ne taata wange omuto ne tuzannya muzannyo ne tuguzannyira ddala bulungi bantu ne batwewuunya ntandikira katemba bwe natuuka okuba nti nsobola okwesalirawo nenyingira ekibiina ekyo kyennyini era nembeera omu ku ba administrator baakyo paka olwaleero. Ebbanga lyonna lyomazeemu olitunyumiriza mu seconds 3 zokka. Nsobola okunyumiza omwaka omulamba nga nyumya kati bw'oli bonjagala era odda muno ngamba nti kati twakoma wano tujja kuddamu tunyumya olugendo lwa Katemba erwali. Ate era mbaddeko n'omu ku nga nze ndi omu ku bagundi bamaneja b'abayimbi era nakyo nabeerako n'emyaka gye namala nga ndi n'abayimbi nagyo nagibeerako kuba nze naliko maneja wa picking guitarists ey'Akasajja and Sons. Abayimbi mbamanyi bonna abayimbi abali mu Uganda ab'emyaka egyo bonna tumanyiganye. Agundi agenda okuyimba waliwa ani ambassador wa Swahili nali mu kibuga nalimu mu kibuga ambassador Yobeligwa yayimbanga ne Bafire ne ba Moses Matovu ne Bakyambadde yayimbanga ne Bakawuma mu Cranes Band bayimba ngaawo olugwenga nga ndi mu kibuga mu mizannyo kiyonga nawo ozannya mbeera mu byange naye nga ndi mukwano gwa Moses Matovu. Mbadde njagadde otunyumizeeko ku lugendo olwo lwa Katemba zanyeko muzannyidde abamu ku bakulu muzannyidde tuzannye nze natandika okuzannya okubeera active ennyo nabeeramu nnyo kutandika mu 18 mu gumu awo kuba mu 7 awo mu 2 twazannya muzannyo ku National Theatre ne tuzannyawo omuzannyo baguyita obulamu bwa Sembirige tujja ne tuzannyawo olugendo lwa Wasajja awo bwe twali awo we wajjira omugava Endugwa najja n'atwegattako mu kibiina kyaffe n'atandika okubeera mu gurupu yaffe netubeera naye bwe tutuuka mu 7 n'alaba nga asajja kudde n'agamba bannange njagala genda kukola kibiina kyange kuba ebyo ebiseera ebyo nga togenda bugenzi netugamba nti egenda kakati mbadde ngenda tukole tutya nti atwawuze emizannyo gino gwe genda na gino ffe tugende na gino bulungi ne bagenda n'agenda mwami Ndugwa omugenzi waliwo omwami Semaala naye mugenzi yali bba wa Halima Namakula naye n'agenda kwaliko Kayondo naye n'agenda Mulangira Kayondo kwaliko n'omulala ni maama ne bagenda ne bakola ekibiina Black Pearls fene tusigala nga tuzanya naffe emizannyo egyaffe ne ba Negro Angels kuba kyekibiina ekyaffe tubeeramu nefulumyawo mu 82 netufulumyayo omuzannyo mu 79 netufulumyawo omuzannyo baguyitanga Namulondo ya Ttembo netuguzannya paka mu 80 wonna 82 netufulumyayo abaana ba Nambooze n'ekirabo kya Nkusu netufulumyayo omuzannyo omulala awo mu 80 twagufulumya mu 85 nga guggwako omuzira mu bazira tuguzanya gwa majemerere gwa majenga abamajasi balinga batulaga abajasi bajja babonyabonya abantu bakola abantu nga bagenze nga balina kibagala netufulumya omuzanyo gwe bayita Gampisi twafulumyawo mu 85 tufulumya n'ennaku omuzanyo baguyita nnaku n'eddembe so omuzanyo ogwo gwasinga nnyo okwagalwa mu bigo bagwagala nnyo kuba twazanya nga tulina convent mu muzanyo ogwo atulaga empisa z'abakatuliki bwe zifaanana bwe beeyisa tulaga amazima n'okunywerera ku nsonga kw'abakatuliki netulaga omuwale yali asoma obusawo mu ssomero ly'abakatuliki yali mu nursing and midwifery nga alina boyfriend we ng'agenda omuwasa bw'aba naatera omuwasa n'agwa eddalu ko omuwala nti sijja kufumbirwa mulenzi yenna kubanga nali nakola endagaano naani waakiri kanjira nnyingira obubiikire mulenzi wange bw'aliwona bwali mijanjaba naawona ndi mufumbirwa bw'ali batawonye ndisigalirayo ddala muki ogwo gwa ne gwe twazanya nnaku n'eddembe netugubeerawo tubeeko tuzannya Gampisi tuzannya Gampisi gwali gukwatako AIDS era gwakola nnyo abantu bagwagala nnyo up to now and we are still we are revising it. Yes sir. Mukyalira mu kibiina kyammwe ekyekyani anti bw'obeera kati oyinza gamba nti Uganda wagivaamu era okyali mu Uganda kuba ye yaffe nze kati nina bye sisobola kuva wano ngenda bweru
Uganda njimanyi mbere je yalimu je erimu ne je nabamu njajibamu ebyenyanja gwali osanze kebyenyanja nga bidukidde mu kibira kya Kalitunsi era bisigala mu nyanja ne bwebere efukuuse etya nze Uganda kati mwemje okubeera ne nigulenjo zinjajibeera mu kuba kibiina kyange. Mwazanyanga birubirwa bya mu byakufuna ssente ebiseera ebyo. Twazanyanga nga tuzanya ku educating na entertain. Nekiseera kituuse nga tulina kufuna ssente kubanga tuteekamu ssente esebo. Nga bwolaba amalwaliro galinga gajjanja bakuwonya bannansi na kubayamba. Naye kati kyatuuka olina okussaamu ssente kubanga ne byokozesa byonna byetaaga ssente esebo. Njagala kukubuuzaako abazannya emizannyo gy'ennaku zino. Bakyagiteekateeka nga bwe mwateekateeka? Abamu bateekateeka abamu tebateekateeka. Ffe twatwalanga obudde nga bw'oba onaazannya muzannyo tomala gagutwala wonna. Oyita n'abakulu abava mu Uganda Theatrical Groups Association ne bajja ne bagulabamu ne bagamba ogwo tegusaana kuzannyira mu holo y'egindi tegujja kugendayo mugira muguzannyira ngeno mu bwalo. Bw'oba ng'onaagenda mu National Theatre muyita aba National Theatre wabangayo ba artistic director ne bajja ne balabamu eno gye mukolera practice ne bagamba kale mujja guleeta naye tujja bawa booking nga tutudde tujja babuulira ne bakola booking ne bagamba tubabawadde ne mugenda ne musulayo nga mukola lyaso ne babawayi gwe bayita stage manager waabwe n'agutunuulira mulongoose wano naye kati olwaliro tebakyalina biseera ate tebalina script. Ffe twakolanga scripts era buli muzannyo gwenjogeddeko ngulina booklet yagwo njirina pamphlet ebigambo by'olina okwogerera ogenda ogumala nga ne baleeta omuntu ndi yayogedde kino nti nedda bino byayogedde byonna nga babidiringana muzannya wali wagikutta Uganda Censorship Board ng'atudde awo oli ayogera byagenda abali agoberera wa n'abagamba nti mwakoze ensobi oba temwakoze esebo bw'obukugu obw'enjawulo obuliwo era ojja kukiraba nti nze wali ondabeko nga nzanya ojja ondabeko nga nzanya bwe mba nzanya oli alaba nti oyo musajja muzannya ninako muzannyo gwenzanya tuzanya bakayita Professor Bonner nzanya nga taata wa Zubeda muzanyira abantu abayagadde okunyumirwa emizannyo egyo ayinza gisangawo. Tubeerayo mu National Theatre kati mu November nja kuzanya nja kubeerayo ne mu Easter na bookings edda Easter nja kubeerayo nina omuzannyo gwe nawandiise omupya baguyita tuli kuki gujja kubeerayo gujja kubeerayo mu November ku National Theatre ne ku Easter Easter gwe gujja kubeerayo mu November tujja kuzanya mulala just kwetegekera erisho esebo. Tuyenze mukama wange kale sebo mpozi abantu bwajjukiza nti nze Sematimba Ibrahim ndi musajja muzannyi wa mizannyo ndi musajja akola byakola nga abikola nga abyagala era abaliwo abaana bawoza nti simalaako ne badaye ndi bwe nti nina ekizibu bwe kiti abasajja abaluyongoyongo abemotyamotya bebajeregajerega abo tabeereyo ne weerumya nze wendi ojja kujja nkuyambe kasite essimu yange ojja gifuna oba gifune eri 07524 432 07524 432 ng'onkubira nga nkubuulira kyokola n'abantu abagala okubuulirira abaana baabwe nga bo batya okwogera nabo ku nsonga zonna. Nze nsobola bulungi nnyo okwogera n'abaana bo gwe ensonyi n'ozizza ebbali kati nze n'ompita oba n'amasomero gennyini gaagala omuntu ayogera n'abaana baabwe si bawala si balenzi nze nga nsobola okwogera nabo kubanga kyenjogeramu nkikozesa bukugu. Ndi Piggy 13 parental guidance endowooza. Ate oyogedde ekyo nonzijukiza ate amawulire ogayingira ddi? Amawulire nagayingira 2022 era ani akuleeta mu mawulire g'otaasoma? Saagasoma naye amawulire abagasoma bagasomerawo abaasooka. Angani golowooza amawulire bwakya ku makya tewaaliwo baasooka bagasomerawa ani yabasomesa yali tasigasomangako? Amawulire enkola gy'okolamu ekintu yekufuula professional. Saagasoma naye mmanye ki kati naawe kyekikunkyazisa wandibadde okyaza bagasomye abavudde abakoze gundi mass communication ne journalism be wandikyazizza niba olw'okubayinza okuba nga tebamanyi kyakkola bangi nnyo abantu tebamanyi byakkola ababisomye wabula ababiyize be bamanyi ekyokkola. Simanyi oba onfuna nsobola okubeera
okwogera oluzungu obulungi nja kutwalira ku ekyo kati oluzungu ndwogera naye saalusoma nayiga luyige tovolaba omwana omuto bw'omutwala ebungereza ayiga lungereza n'alwogera bulungi nnyo dani lw'omusomesezza ese ani akuleeta amawulire era otandikirawo era ng'okolaki ku super gye nagatandikira nali Atibu musajja yafa n'okufa musajja bamitanga Atibu yantwalanga kuwandiika skits kati bwe nali njoge mu skits ze nali nkola nembanga nga nkola skiti nga nsoma mawulire timusibye mutano bannaffe abatuwuliriza amawulire gaagano nga gabasomebwa Sematimba Ibrahim nsoose n'ebikulu ebigalimu nanyini radio nangamba nti ani abadde ayogera iki nti oyo gwegenda mu news department ogenda kutandika tusomera amawulire katanfe nga sigasomangako nali nfudde bakwa script ya mawulire nangamba soko gakyuse mu Luganda nkuba bagaleeta mu Luzungu nengakyusa bwe zaweeresa nze nendaza nga simanyi kyendiko zaweeresa za mawulire nampita nanyiga empesa nagamba tandika nakuba bedi tewayisemu naganga yisemu mazo ga translating nagamba tandika mawulire ntaddeko nensoma nenze katanfe bwentyo bwe ngatandika naye olwokuba olulimi lwange lwe nali nsoma ate nze nali ne college translation ne handwriting yange nasoma kyannyanguyiira nakuwomo ni mugone nali nagufuna dda kuba nali ndi mu department ya skits ese kuva olwo nentandikiraawo ogenda maaso bwova ku super wamalayo bbanga ki myaka 9 ngakola ne Sematimba nga ndi awo bwe navaayo nenzira nenkolako ku Palo FM nga yakatandika nga tuli ne gundi Robert akulira bannamawulire Sempala ne Kazibwe Bashiri ne Ibrahim Ali betwali nabo ne gundi ne gwe tuyita yita Kizike aliko NTV kati Mivule ali mivule bonna betwalina babukugu nimvayo ekyavamu nenvayo ne bampita ku ddembe gyembadde paka mwaka gwaggwa nali njendi leero soma mawulire nali sikyasoma mawulire ago nali nkola gundi nali nkola programu ya gundi ya enkadde nga bino byetwogera kati nikyavamu nentandika okukola ey'okumakya netukola ne Ibrahim Ali yavamu nagenda okulanga tebakola byenjagala nenvaamu nenfuna omulimu awalala nga bampisa eno ku ddembe naye wali okola morning show nali nkola programu ya bagiyita omusingi gw'amaka ebeerawo lwa Sande nga nenkola n'ekiro ekiraavulaavu ate ku Sapienza tajja wano nali ndeeta music country music obukugu obulina banti music muluddemu kuva kuva 7 ndi mu music mutegeera ekintu ekyokubeera nga omuntu bwakutunulira bw'ati omuwa face emukanga oba face emwaniriza wakiiga buyizi oba bwotyo bw'olinga omuntu ekyo ekintu kiri kyekola kyokka bw'ojja ng'oseka oli era gw'ogenda okulaba naye atandika okuseka bw'ojja oli munyiivu ng'omulaga nti oli mukamwe naye akulaga nti ozzeeko si wakusaagirako that's how I was trained how I was brought up kale sio awo badde otugamba okutendeka otugambye nti oli abasajja abeenyoomanyoma osobola okubayamba bokka bokolako omuntu yenna nga oba olinga bano agamba nti oba n'emikisa nkuwaana ebyo sibirina nze nkolako ekyo kuba nkirinamu obukugu kirinamu obukugu gwe n'otabozambwa ne batandika okugamba nti oyo naye empale enywera muguwa oyo naye biki no gwe jangu ondabe ebinaddako abalala banaawulirira ku mubiri gwabwe okutendeka abaana katemba mu masomero biki obikola mbikola era bw'oba olina baagala obatendeka bwendi ng'olya bajjabuzi ne tukola contract muli babuseere kakati ng'ogenda abatali babuseere banaabajjawa
kati gwe kale obandi bwa buseere amasomero tegalina ssente ate kati no ngamba amasomero ge basaana okuseera gwe omwana wa asomera ssente mmeka wano wenyini we tuli tusale ekkubo tugende mu ssomero lyawo omwana asomera ssente mmeka ali mu kakadde n'omusobi nze oyagala nzija okukolera ompe 15,000 nze bwe ndetawo omwana nzija kakadde kamu mu emitwalo 2 sibikola ebyo bw'oba toyagala ng'obeerayo omanyi wano olaba emmotoka ezo tebaziseera za layisi nentono kitegeeza nti ekintu kiba ekirungi ne bwe baba bakiseera abantu bakikola ki nze abamanyi nti kyenkola nkitegeera gye bali bo bampita bannoonya ne mbalamulira ne bansaba busabi bakenderezaako naye nga tebagambye nti nseera nga nabo ku masomero gaabwe nzi golina essomero wogenda ne babagayininga nti kabadde kamwana leeta emitwalo 9 lwaki bo bwe tuba tubalina kye tubagamba lwe bagamba nti essomero terina ssente ng'ate wali ne ku geeti toyingira nga tolina tippi tolina njeyo tolina ki bw'oba tozirina ogenda ku kantini bagiteekaawo olweyo olw'ebisatu wano olugulawo 6 lubakola kati awulira bw'aba ayagala oli aleme kugamba nti nseera yasooka kati bw'alaba nseera nze anvugenge emmotoka nnone avuga andeete wano bw'amala bwe mukoledde anvuga nzizeeyo eka agule ebyabe wange ebyokukozesa ne gundi upkeep kuba ye nti ayagala mukolere enkulayisi tuyanzenge kojja Kagato Katonda akukuume namwe abakuume ssebo amiina tunaddamu ng'asiimye inshaallah yes salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ojja